mu katundu kaffe akokuna akakomekerezeddwa akakwata ku bulamu bwa Yoweri Kaguta Museveni tibuhaabulwa nkomyewo n'akatundu kaffe akokutaano nga akakkalabya emisomo ku University of Dar es Salaam mu ggwanga lya Tanzania. Yene banne wano waliwo ebyafaayo bibiri byenjagala otegeere. Bw'osoma ebyafaayo awamu bikulaga nga Yoweri Kaguta Museveni tibuhaabulwa ye yatandikawo ekibiina ekimanyikiddwa nga University Students African Revolutionary Front mu bufunze Usafi mu mwaka gwa 1967. Wabula bw'ogenda mu maaso n'otakula ejjoba ng'onoonyereza ogenda okukizuula ng'eno yali enteekateeka eyatandikibwawo abaana abayizi abaali ku ssettendekero lino erisangibwa mu ggwanga lya Tanzania abaalina ebirooto kayingo, ebirooto eby'amaanyi okubaako abakulembeze mu bufuzi mu nsi zattu ze baali bafubutukamu okwetoolola olukalu lw'omwana w'omuddugavu. Mu bayizi baneeno kwaliko abafubutuka mu ggwanga lya Kenya, kwaliko abafubutuka mu ggwanga lya Zambia, eggwanga lya Malawi, eggwanga lya Zimbabwe, eggwanga lya Ethiopia, eggwanga lya Sudan, eggwanga lya Tanzania mwennyini mwe baali kosa n'eggwanga lya Uganda. Abaana baneeno bwe baamala okwekolamu ekibiina kineeno kye baayita University Students African Revolutionary Front mu mwaka gwennyini ogwa 1967 baasalawo ne beerondamu omukulembeze waabwe eyali agenda okukola nga chairman era mpawo okuwannaanya olw'obukalabakalaba n'obukujjukujju munnayuganda onamanyikiddwa nga Yoweri Kaguta Museveni bwe yalina. Ekifo kino yakiwuuta buva era baagezangako okutwalaganya enteekateeka zaabwe mu maaso ez'okununulabo kye baayita olukalu lw'omwana w'omuddugavu. Era olw'okubanga nti baali baana bayizi era nga basomero baasalangawo okutuuzanga meetings zaabwe oba entuula ku lunaku olumanyikiddwa nga olwawangu oba Sande, wabula nga mu nkiiko ezo batandika okusomesebwa enkola ez'ekinnamagye era ne batandika okubangulwa watyo bayinza okutwalaganya ebyobufuzi byabwe. Era abamu ku babangufu abaabayambangako okubateekateeka mu nsonga ezimu ze baali batamanyi mpaawo okuwannaanya ono ye yali omusomesa waabwe ku yunivasite amanyikiddwa nga Walter Anthony Rodin. Ono omukulu yali ava mu ggwanga erimanyikiddwa nga Guyana. Eggwanga lineeno lisangibwa mu mambuka ag'embalama za ensi emanyikiddwa nga South America. Era bw'otuuka mu ggwanga lino abantu abasingayo balimu omusaayi omutabike omuddugavu anti abasinga bafubutuka mu lukalu lw'omwana w'omuddugavu, abamu ne bafubutuka mu ggwanga lya Buyindi. Omukulu ono Walter Anthony yazaalibwa mu kabuga akamanyikiddwa nga Georgetown, nga kano ka Georgetown kye kibuga ekikulu ekya ensi eyo emanyikiddwa nga Guyana. Yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi ogwamugulansigo mu mwaka gwa 1942 wabula n'attibwa bbomu eyategebwa mu mmotoka ye mu kibuga ekyo kyennyini ekya Georgetown ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogwa Ssebaaseka mu mwaka gwa 1980 era n'afiira ku myaka 38. Omukulu ono Rodin yali afuuse w'amaanyi era wattutumu era nga yeetooloola sseŋŋendo nnabulamu eno yonna okusinziira ddala olukalu lw'omwana w'omuddugavu ng'agenda abangula abavubuka abaali mu myaka gye. Era ne ku University of Dar es Salaam yaliko nga omusomesa era abangula abaana mu nteekateeka ez'enjawulo. Abamu ku baana abaali mu kibiina kineeno ekyali kiruubirira okuwangula ebifo eby'enjawulo mu byobufuzi kwaliko bannayuganda okuli Elia Kategaya n'omukulu eyaliko katikkiro w'obwakabaka bwattu obwa Buganda amanyikiddwa nga Joseph Mulwanyamuli Simwogerere. Kwaliko n'omukulu afubutuka mu ggwanga lya Sudan yali amanyikiddwa nga John Galanga Dimabia. Ono yafanga ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwa Kasambula omwaka gwa 2005 ku myaka 60 anti yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi ogwa Ssebaaseka mu mwaka gwa 1945 era nga yali musajja w'amaanyi nnyo mu bukulembeze bw'eggwanga erya Sudan. Yoweri Kaguta Museveni nga batandise obangulwa mu nteekateeka ez'ekinnamagye yasalawo atandike obuyeekera bwe. Tusisinkane mu katundu ak'omukaaga ngenda kutuusaako bingi kalira sibe enkoba. Nze omwana Soda, subscribinga, commentinga ate following. Mukama agira akunkuumira. Export TV to the world.